ekyonoona obusiraamu ekyokuna kye twayosembayo okwogera wiiki ewedde twagamba ebyonoona obusiraamu bw'omuntu biri 10. annaqidhu alawwal qulna ashirku fi ibadati llah, okukola shiriki mu kusinza ye naqidhu alawwal min nawaqidhi alislam. annaqidhu athani man ja'ala bainahu wa baina allahi wasaita, omuntu ateeka wakati we ne Allah ebintu byayitiramu mu kumusaba, oba wali oba ani, omuntu yenna okuteeka wakati we ne Allah mu kumusaba ng'ateekawo wasita, kayungirizi. Amateeka abantu ge bateekawo, abantu bwe babeera nga basiimu kugo ng'aga Allah si basiimu kugo, omuntu era ng'enzikiriza ye awo weeri, baba akakasa byayogera kiyinza okumujjamu mu busiraamu. Famathala Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo haddu azani, ekibonerezo ekiweebwa omuntu ng'ayenze nga mufumbo. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba omwenzi omufumbo akubibwa amayinja, waba si mufumbo akubibwa ekibooko. Naye okuteeka mu mateeka ago mu nkola waliwo process, sigamba nti buli mwenzi oluleetebwa nga bamukuba amayinja. Era omwenzi omufumbo si kyangu kumufuna akubibwa amayinja. Wata Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ye yagamba mu taarikhi we yabeererawo, yali myaka 7 mu 7 awo, kubanga ndoza yafanga 728 awo. Sheikh yagamba nti okuva ye ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam okutuuka we yali tafunangayo haditha gyawulira nti ono omwenzi bamukuba amayinja, okujjako ebyakolebwa ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Yagamba okuvaawo taddangayo kiwulira nti waliwo omwenzi ddala gwe bakwata nga mufumbo n'akubibwa amayinja, kubanga kuliko process mwe tuyita okumukuba. Ate nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti udra'u lhududa bishubuhati, udra'u lhududa bishubuhati. Omuntu yenna aba agenda okuweebwa ekibonerezo, oba kyakumutemako mukono, oba kyakumukuba amayinja afe, oba kyakumukuba kibooko, udra'u lhududa bishubuhati. Mugezeeko okulaba nga ekibonerezo ekyo musobola okukimujjako nga muteekawo ebintu ebiyinza omumusonyiyisa. Ag'e makulu ag'okungulu, amakulu wabeerewo shubuha nti oba oliawo kino, oba oliawo wabaddewo kino, oba oliawo yabadde akola kino. Kyovulaba omwenzi yagamba Sheikh Islam Ibn Taymiyyah tafunangayo obujulizi okuva ku mulembe gwa Nabbi okutuusa we yali. Yagamba Sheikh Islam Ibn Taymiyyah tafunangayo mufumbo gwe bakubye mayinja nga bamuwaddeko obujulizi bantu 4. Yagamba tamuwulirangayo nga bamukubye mufumbo ne bamukuba amayinja nga bamuwaddeko obujulizi bantu 4. Yagamba okuva ku mulembe gwa Nabbi okutuuka we yali takiwuliranga. Lwaki? Kubanga kizibu, kiriko obukwakkulizo bungi, waliwo ebibuuzo bingi byebakubuuza okukakasa dda nti wamulabye. Mwenna 4 nga mwamulabye, waliwo process, ebibuuzo bingi. Mwamulabye mutya mu kiseera kitya, senga mwawukana mu bigambo byammwe, senga mutamattama, senga omwagaana, senga omulala agamba nze nalabye ki, nga tasobola kunnyonnyola kikolwa kyennyini, eyo bagita shubuha. Oli esobola omumuggisaako okumutta nti awo ono kyannyonnyola si bwenzi, ye kyannyonnyola kyeyalabye si bwebwo obwenzi shariya bweramulirako omuntu okumukuba amayinja okufa. N'olwekyo amateeka ga Allah ge yateekawo okutemako omuntu omukono okukuba amayinja tebamala gagateekateeka buli wamu, oba omuntu okumutta nga yasse munne, ge mateeka ga Allah. Kati bw'ojja mu mateeka ga constitution ezimu, kati nga eya Uganda ndowooza omwenzi bwe muli gwakukwata ne mukyala we, etteeka eribaddewo osasula 6 siringi za Uganda 6. Raba simanyi baba balikyusizza 6 okiraba. La hawla wala quwwata. Ate 6 kuyinza okuba kuliko neze kooti oba nga 2 simanyi. Kooti ngetwalako 2 olina nnyini mukyala n'atwala 4. Oba osobola n'okumulamuza, musobola okulamuza nganya omugato 6 lwe bansalidde lungi, naye ansooke nkuweeko 4 mu 5 nakikuwa ewiiki ejja. 6 luludde nno nga lukola kuva lwe baluteekawo edda n'okutuusa olwaleero.
nolwekyo Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo amateeka nga gatangira ebikolwa ng'ebyo buli mulembe nga tegakyuka, nga buli akiwulidde awulira okubba nti bajja kutemako omukono nga alekeraawo okubba. kyobola Allah subhanahu wa ta'ala nti afa hukuma aljahiliyati yabghun, okulamulanga okwo okw'obutamanya abaffe kwe mwagala. waman ahsanu min allahi hukman liqaumin yuqinun, waman ahsanu min allah, ani asinga okulamula okusinga okubeera okulungi okusinga okwo Allah subhanahu wa ta'ala liqaumin yuqinun, eri abantu abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. mu aya endala Allah yagamba waman lam yahkum bima anzala Allah, omuntu yenna atalamuza ebyo Allah subhanahu wa ta'ala biyassa mu Qur'an oba biyassa ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaga nti fa ulaika humul kafirun, abo be bakafu. Amanyi basikira kwawukana abaffe kufuru eyo, kufuru ennene ejj'omuntu mu Busiraamu oba kufuru nduna kufuru, naye nga Allah yamulamulako obukaafu. waman lam yahkum bima anzala Allah, omuntu yenna atalamuza ebyo Allah biyassa, fa ulaika humul kafirun, Allah ga nti abo baba bakafu. wadde suratu Maida aya nga 49. annaqidhu alkhamis, ekyonona obusiraamu ekyokutaano, ekyonona obusiraamu bw'omuntu ekyokutaano, man abghada shay'a, man abghada shay'a, oyo asunguwalira, omuntu yenna asunguwalira ekintu kyonna, mimma jaa bihi rasul, nga kirimu ebyo nabbi bye yajja nabyo, walau amila bihi, ne waba akikoleddeko, kafara, akola ki? Akafuara. man abghada shay'a, oyo yenna asunguwalira ekintu kyonna, mimma jaa bihi rasul, naye nga kirimu ebyo nabbi bye yakola ki? Bye yajja nabyo. walau amila bihi, kale weewuunye ne waba akikoleddeko, naye akikolerako muki? Mu busungu ne mu nnaku ne mu butayagala ne mu kunyigirizibwa, akikola naye alaba nti lwaki ebyo ebintu ebimu bitukaluubiriza ddama, ebintu ebimu bitumalako emirembe, ng'abantu abamu bakompulinga ku wuzu yokka, wuzu ng'omuntu emukaluubira, naye wuzu nayo nzibu jama, wuzu ng'emukaluubira. abamu basunguwalira ebintu nabbi bye yagamba sallallahu alaihi wasallam, okuza ekirevu omuntu ayinza okiteekako naye nga kimulemesa buli ddakika kisunguwalira. Ekirevu kitulemeza okugenda mu bifo ebibu, ubako oyagala okugenda ekirevu kyakufuukira ekirevu, ekirevu nga kisunguwalira, yakikuza naye akisunguwalira. Ekirevu nakyo Mutume yatuleetera ekigambo ekitagambika, wate ekirevu olumu bweyagala okgendako awantu, ekirevu nakyo kikufuukidde ekirevu. Okiraba okendeeza engoye alaba kimuswaza. Ebintu bingi nabbi sallallahu alaihi wasallam byajja nabyo ng'abantu bibakosa, babisunguwalira, tebabyagala. Abamu sunna ze sallallahu alaihi wasallam bazirengezza, iyo nayo etumalako emirembe. Kati Sheikh agamba nti omuntu yenna asunguwalira ekintu naye nga kirimu ebyo nabbi bye yajja nabyo sallallahu alaihi wasallam, ne bw'aba akikoleddeko, okukikolerako tekumwejjeereza. Ng'aba wano bwe bagamba nti obutamanya tebukugisaako ki musango, nti nabadde simanyi. Obutamanya bagamba, abantu bonna bajja gamba tibamanyi. Kati n'ekintu okuba nti okisunguwalira, nabbi sallallahu kye yagamba naye tokyagala, kikunyigiriza, okaafuwala. Abamanyi bagamba nti abannanfusi guno omuteeko be basinga ogugwamu, omuteeko ogwaki? Ogw'okuba nti osunguwalira ebintu ebiri mu mateeka g'Obusiraamu newankubadde okola ki? Obikolerako. Era abantu abamu batera okugamba naye kati emikolo egimu, ebintu ebyeddiini bwonna obireeta bijja tuswaza, ebintu ebimu bijja tuswaza. Kati omukolo nawe olaba engeri gyeguteeredde entende, ate bwonna oleeta ebyo ebya Kulaani, Kulaani, ebintu ebijja tuswaza. Abantu banatulaba batya? Abantu bonna twabayise, ate oleeta bya swalawo, yaziina, toyaziina lindako yaziina kikati essaawa zino, ng'alaba okwaziina kukola ki? Kuswaza. Wallahi gye bali
oyazina naawe oleta olutabuligi buli kati ono olaba bazina essaawa eno bazina eddi balinde obudde buwungeere abantu abamu bagende batambule kati bweyazinawo makati mu kidaala tayagala kwazina wakati mu kidaala era basobola okusendasenda ne bakwongerayo eri umusembezeyo wali mpolampola ne bakusembezayo sebo yazinire ngeri mu kigango ono toyazinirawo tebagala kuyimirizaawo sola wakati mu mukolo ogw'embaga ojja kubaswaza ama nawe olaba tukuyimiriza omukolo nti swala omukolo nagwe baguyimiriza omukolo baguddamu era bakwonona mukolo gwa mwana abaagala okusala baddeko eri ebbali era ngaomwogeza alangirira wamma haji mwagala kusaala omujja kwetolola ebbalibbali twataddeyo obusaala buli awo 2-3 omukolo gwonna oguliko abantu 5 mwabatereddewo obusaala 2-3 bajja kusaalira wali wabbalibbali abaagala eswala ate abalala tebabyagala nga bonna basiraamu abalala ayagala okusaala mujja kuddako eri wabbalibbali kati abannanfuusi kungulu balaganga nga obusiraamu babwagala balaganga omubaka bamwagala sallallahu alaihi wasallam balaganga eddiini ebaluma balaganga mu ntalo nga bagenda okulwana naye nga n'olumu bibatolokako ebigambo ne babyogera ne bituuka ku nabbi sallallahu alaihi wasallam kati idhan abannanfuusi kungulu bayolesanga busiraamu walakinnahum fi lkhafa naye nga munda bwe baba bekwese bali bokka munda yudhmiruuna albugdhi nga bakweseemu obusungu walkaraha n'okutamwa lishariati lislaami ku sharia y'obusiraamu wa ahliha ne bannanyiniyo nga babasungwalira wayatarabbasuuna bihim ddawair era nga batabakomawo wayatarabbasuuna bihim ddawair nga bagamba luli kyaddi nabo ne bafuna ku kizibu nga bagabuna obukyabuzi ba muhammad naye kiri mutuukako n'abantu nga bali awo buli ssaawa balindiriza basahaba bannabbi banafuna obuzibu diro balifuna obuzibu nabo balifuna dde ku buzibu allah subhanahu wa ta'ala kyeyabaga nti idha jaaka almunafiqun abannanfuusi baba bazze wooli qaalu bagamba nashhadu innaka la rasulullah tukakasa gwe oli muki oli mubaka wa allah wallahu ya'lamu innaka la rasulu allah akimanyi bulungi nti gwe oli mubaka we ne bwe batebogedde ne bwe batebajulidde ne bwe batebaweze allah akimanyi bulungi nti oli mubaka we wallahu yashhadu inna almunafiqina lakadhibun allah akakasa abannanfuusi baki balimba ne bwe bajjawo ne boogera ne bwe boogera ebifaanana bitya allah akimanya nti abannanfuusi balimba wa qawluhu ta'ala mu aya endala allah yagamba wa idha ja'ukum qalu amanna bwe bajja wali abakkiriza bagamba ki tuli bakkiriza naffe tukkiriza waqad dakhalu bilkufri wahum qad kharaju bi naye nga ate bayingira dda mu bukafiiri wahum qad kharaju bi naye nga ate baali bakolaki babuvaamu babufulumamu bwe bajja wali omubaka sallallahu alaihi wasallam bagamba nti tuli bakkiriza naye olwokuba munda batamwa bajjanga ne basaala allah subhanahu wa ta'ala wa idha qamu ila salati qamu kusala allah gandi bwe bajjanga okusaala olaba allah babakakasako nti bajjanga okusaala wa idha qamu ila salati qamu kusala yurauna an-nasa wala yadhkuruna allaha illa qalila nga baagala abantu kubalaba bajjanga ku muzikiti basaale babalabeko olaba basaala ibadati bazikolanga ninga baagala yurauna an-nasa kulaga abantu nti basaala wala yadhkuruna allaha illa qalila naye nga allah tebamwogerako okujjako nga bamwogerako katono just kangende nsaaleko era edda abantu bajjanga okusaala olw'obutamanya busiraamu nga nti nakamala ejjuma nno siziri mu 3 badde sisaalaku naye kagenda abasiraamu bandabeko ng'ajja ku yokuna mbadde mmaze ejjuma ezi ngenza okulaba kigenze wala abasiraamu baludde okundabako kangende nejjuma bakoleki ate gyanuyiridde okujja bamulabeko enkuba nemukwatira mu katanga netonya paka ku 8 era netemusobozesa kujja kusaala ejjuma neziwerezi
era bwasinkana imaamu munnaye nejjuma eri nali nzija naye ate enkolaki enkuba nejjenkwatirawo nenkolaki nenzira ewaka ezo ejjuma ezi talabikako muziki. Abannanfuusi beewuunyisa, tomanyi ki kyebaagala abannanfuusi, toyinza kumanya kyebaagala. Mugazi watu Tabuuki, Nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda Tabuuki, olutalo lwali luzibu nnyo, lwali mu mbeera nzibu, essente tezaaliwo, omusana gwali gwaka nnyo, buli kimu. Kati omubaka sallallahu alaihi wasallam n'agamba buli muntu aleete kyaleeta. Abaali balinamu obusente obungi, essente ensajja baleeta essente nnyingi. Mubo mwalimu Uthman yaleeta mpitirivu, Abubakar yaleeta mpitirivu, Omar yaleeta mpitirivu, babali Abdurrahman n'aleeta dinaari 4,000 n'aziyiwaawo, geraageranya ng'obuwumbi 4,000 n'aziyiwaawo nga mpitirivu. Kati abannanfuusi bwe baalaba Abdurrahman ng'aleese sente nnyingi nnyo ne bagamba ma jaa bihadha almaal illa muraiya, ezo sente talina kyazireetedde wabula azze kweraga. Ezo sente baziwayo mu jihaadi yangeri ki? Ezo sente 1000 bwezityo gweziwamu ebyo ebintu bya jihaadi. Ezo sente ziriisa ebyalo 5 ezikola bajeti ya Uganda emyaka 4 ng'omala gaziwayo ebyo mu byantalo jihaadi kyeyo. Ne bagamba ekyo tekisoboka, ezo sente azireese wano kweraga ewa Nabbi n'abalala bamulabe nti alina sente era awaddeyo nnyo. Be bannanfuusi bali mu kasonda batudde boogera. Kati baba bali awo, Abu Khaythama najja, yali musajja mwavu, yagenda okulaba abasajja bataddewo ebintu ebiyitirivu, bataddewo sente empitirivu. Abu Khaythama n'addayo eka n'abuuza mukyala we, wange abantu bonna batutte ebintu ewa Nabbi, ffe tutwaleewo ki? N'amugamba nti tuyinawo kasowaani kantenda nawe sokoleetaako, n'akakwata baba bali awo nga tagobye n'akasawo akakasowaani. Abannanfuusi ne batunuulira Abu Khaythama buno obutogo wabutwala wa bwamala okateekawo wali wa Nabbi ne bagamba nti inna Allaha la ghaniyu an sadaqati hadha, Allah mugagga nnyo talina kyetaaga kasaddaka k'oyo omusajja. Akasaddaka kugenda okalina abaana bo jamaa, Allah mugagga muzibu talina kyetaaga obusaddaka buboleese. Ate Allah subhanahu wa ta'ala abannanfuusi kye bayogera, Allah jalla wala n'akisaako ne aya namba الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الله قال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات أبقيا وبيسامو مموا المتطوعين يعني المتبرعين أبوايو يغالي nibabageya abasajja nga bawaddeyo kyeyagalire, almutawwiina abalina ennyingi abawaddeyo ne babageya fi sadaqaati mu kugaba kwabwe kwe bagabye, walladhiina la yajiduuna illa juhudahum, n'abo abatalina kye basobodde okuggyako akaka ke bakoze eki akali mu busobozi bwabwe. Walladhiina la yajiduuna abatalina byamaanyi illa juhudahum okuggyako ke basobodde, fayaskharuna minhum ne babasekerera ne babakudaalira ne babajerega. Allah nagana yagenda basasula ebibonerezo ebijja mu kusekerera okwo bakoze. Allah nabo abasekeredde era nabo Allah abajegezza. Walahum adhabun alim, era ku nkomero bagenda kufuna ebibonerezo ebikola ki ebiruma ennyo. Be bannanfuusi abakkiriza ku Allah bafiirawo, obulamu bugenda, eddiini nesigala nga ntuufu nga teri mugozi liini. Basahaba olowooza lwaki baaleka emmaali egenda, eddiini nesigalawo. Baaleka amayumba, kusur, diyar, amayumba ebyobugagga, basigaze la ilaha illa Allah entuufu. Twasoma wano ku Amr ibn As, bwetunaba tumaze wano tugenda kuddamu ku musomo gwe gw'okufa ku kutuba. Amr ibn As ne byakola mu Busiraamu, yaliwo nga Obusiraamu tebunnabaawo, n'abeerawo nga weebuli, ate Nabbi n'afa n'asigalawo. Niwe yatuuka ku ssaawa ey'okufa yagamba nti wama nuiddu lihadha, kino ekyokufa, wama nuiddu lihadha, tetulinayo kyetuteeseteese illa shahadatan an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Yagamba mu byonna byayiseemu nga yaliko n'omukulembeze oyo Amr ibn As,
kubanga yafa ng'ayingidde obukulembeze. Yegamba naye mwendaba byonna bye nayitamu, yayogera bye yayitamu mu jahiliya, n'ayogera bye yayitamu ng'obusiraamu buzze, n'ayogera bye yayitamu ng'ate musiraamu omukulembeze ayingidde ebyobukulembeze. Naye byonna bwe yabimaliriza yagamba nti essaawa eno ey'okufa sirabayo kirala kituteeseteese okugjako shahada yokka gye tulinamu essuubi, shahada ebbiri okuba ntitwakkiriza Allah n'omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daga kyokka essuubi lyaffe liri awo. Naye laba omusajja w'e Uganda basahaba kwe basibiranga olukoba ekigambo kye banywererangako, ate omusiraamu w'e Uganda ye kyazanyirako. Oba ekitegedde bali kye basibirangako awamu n'emirimu gye bakola emiyitirivu, endulundu y'emirimu, obuzito bwabwe. La tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha muda nasifihi wala ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam, wallahi temuvuma basahaba bange, walladhi nafsi biyadi, ndayira Allah waniridde omwoyo gwange mu mukono gwe, fawalladhi nafsi biyadi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudi dhahaban, law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba, senga omumu mwawaayo zaabu ayenkana olusozi lwa Uhudi obunene, kyalo kiramba kiri olusozi, n'owaayo gold ayenkana, makulu ga hadisi nabbi bwe yagamba nga gold yenkana ekyalo ekyo, ma balagha mudda ahadihim, tosobola kuweza lubato lwa basahaba wala nasifa wadde hafu yaalwo mu birungi byebakola ne fadhulu gye balina. Allaga nti bwe bajjanga eri abakkiriza bagamba nga tuli bakkiriza, bwe baddanga eri shayatini zaabwe nga bagamba nti ffe tulina mmwe, qalu amanna wa idha khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Baga nti eri basiraamu tugendayo gyasi kutwaliriza budde, kubajeejajeeja, kulaba alaba bibakolakola, kulaba ngeri gye basinzasinzamu, naye tetuba ku byakusinza. waidha marru bihim yataghamazun waidha nqalabu ila ahlihim nqalabu fakihin. bwe bayitanga kubakkiriza nga mulaba imaani, mulaba okulaba. Yuzi twali okuziika Butambala, waliwo sheekhe omu ng'alina ekkanzu eri waggulu mu nisfu saaka, nga alina n'ekirevu kiwanvu, ali abo bamuyita Abbas. Kati abasiraamu betwali nabo abaali baninaanya abo babiri, omu n'akoona ku munne, sheekhe yali wali eri maaso n'agamba laba eyo ye imaani yaddala. Natakumawo nayongera sebo alina kwazikaali, omulaba ali kwazikaali, omumwa gwenyeenya, nga baseka naye nga basiraamu baseka, eyo ye imaani yaddala. La hawla wala quwwata illa billah. Abasiraamu abamu babeerawo naye nga balaba bannaabwe yataghamazun, babageesa amaaso, bakulabanga gwe wakajanja, bakulaba tajjamu bukanzu, bukanzu bwamufubukira obukanzu, yambala ku ngoye banno ze bambala, yambala ku ngoye z'abantu abategeevu, bukanzu bwakufubukira obukanzu buli wamu. Simanyi ne bwogenda ku mikolo ogendera mu bukanzu. La hawla wala quwwata illa billah. Abantu abamu batamu ebyobusiraamu, ebyobusiraamu nga tebabyagala, bibanyiiza. Bwabiraba awulira bubi, bwawulira abaziina tayagala, naye ng'ate awamu n'ekyo omusiraamu. Wakad hakama Allahu, Allah tabaraka wa ta'ala yalamula ala karihi shay'an mimma jaa bihi rasulu bilkufri waddalal. Allah yalamula kukutamu ekintu kyonna mubaka sallallahu alaihi wasallam kyeyajja nakyo, yalamula ku muntu akitamwa, yamulamulako obukafiiri n'obubuze. Wa anna a'malahum, n'emirimu gyabwe batila, gyasazibwamu mifu, marduda, gigenda kugobebwa ku muntu yenna atamu ekintu ky'omu ddiini nga Allah yakiragira nabbi yajja nakyo. Allah yagamba nti walladhina kafaru, abakafu walya Allah, sekamazinga babayita abakafu walya Allah. Walladhina kafaru, n'abo abakafu walirani Allah. Fata'asal lahum,
وأضل أعمالهم فتعسا لهم يعني بذكر الدي ويل لهم هلاكا لهم بذكر الدي فتعسا لهم بذكر الدي تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم أذكر الدي أسينز السنت أذكر الدي ومد والسنت مد والسنت الله فتعسا لهم أبا كاف ولد الله بذكر الدي n'emirimu gyabwe gyonna gyabubuze lwaki allah balamuddeko obukaafu n'obubuze yagamba dhalika biannahum karihu ma anzala allah fa ahbatu amalahum la hawla wala quwwata illa billah waliyadu billah dhalika allah okubalamulako obukaafu allah okubalamulako nti emirimu gyabwe gyonna gyamubuze lwaki dhalika biannahum kubanga bakola ki dhalika biannahum karihu bakola ki batamwa ma anzala allah ebyo allah byakola ki biyassa fa ahbata amalahum allah naye nakola ki nasazaamu emirimu gyabwe la hawla wala quwwata wallahu taala alam wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.